bantu ba Katonda mbalamusaako nnyo. Tuusa okusaasira kwange era n'okulumirwa eri buli omu eyeesanze mu mbeera ey'okunyigirizibwa naddala mu kiseera kino ekya COVID. N'obubaka bwe njagadde tugabaneko, bwe njagadde okutandika n'ekifaananyi kino buli omu kyalaba. Kifaananyi kya bulumi nnyo. Eri maama oyo bwe tulaba mu kifaananyi ekyo. Bw'oba ng'olaba akatambi kano nga wali okiseeko mu mbeera efaanaganako bw'etyo, nsaba nnyo Katonda akuwa obuvumu obukalaba okamalayo, olina essuubi ti Katonda ajja kukunyiga ebiwundu. Osobola ofumiitiriza kyonna ekiri wano gwe atalabangako oba atayisinkanangako mbeera eno, ni kyenjagadde okuleeta olunaku luno olwaleero. Nze kye nafunye kye kino: gender-based violence. Tutunuleko ku bifaananyi bino, bw'obyetegereza birina bingi kye byogera ku mbeera eya gender-based violence. Tulamu omukyala atulugunyizibwa, tulabayo omwami alabika nti oba ayolekedde kufuna luyi, ne wansi wano waliwo era abali mu mbeera ekaluba eteraga nti nno bali bulungi nnyo. Ate ne mu bufaananyi obutonotono omwo tulabamu omukyala, mwana, taata, kaleka nti amaka gaabwe ddala ga nsindikagano. Ngezezaako okukyusa ekigambo gender-based violence ne nkiyita obutabanguko obwesigamye ku kikula ky'abantu. Obutabanguko obwesigamye ku kikula ky'abantu. Tunulirako ebifaananyi ebiri ku kkono obwo. Olaba omwami oyo byali mu kukola, ekiri mu maka agali wakati awo ne wansi awasemba. Tebinyuma n'akatono. Tutegeeza ki bwe twogera ku gender-based violence? Bwe twogera ku butabanguko bwekuusa ku nkula y'omuntu, ennaku zino bangi ddala kye tugenze tumanyiira mu mitwe gyaffe nga gender-based violence, ebigambo ebyo by'Oluzungu. Tubeera nga tutegeeza ebikolwa eby'okunyigiriza byonna ng'abeera abikola yeesigamye okuba nti nno gwanyigiriza bambi mu butonde bwe munafumuko, mu maanyi oba mu mifumbi. Ne mu bwongo oluusi abikola ayinza okikola mu ngeri y'okutulugunya, katugambe nga amulekawo obulesi, kugamba katugambe n'oleka abaana n'ogamba nti saaka kuddamu kumanya ebikwata ku abo baana. Eyo naye ebeera kika kya violence. Okugeza, tukimanyi nti n'omwana aba munafu eri omuntu omukulu. Abakyala nabo baatondebwa mu butonde bwabwe nga banafumuko, mu mifumbi eri abaami. Olwekyo buli lwota ekintu eky'amaanyi ky'emifumbi, omukyala mu mbeera eyo ajja kubeera munafu. Omuntu aliko obulemu, tugambe talina mukono, talina mikono, oba talina amaaso, talina tawulira bulungi, ono naye amanyi okuba omunafumuko. Era tukuze ffenna nga tukimanyi nti bw'obeera ng'omusanze oba akubonakuboona nakaggo, yeetaaga okuyamba mu ngeri y'enjawulo. Ensangi zino nno tuwulidde n'abaami ddala bangi, omuwendo genda gweyongera
nga abadde munafu mukko even physically eri mukyala we wadde nga ne mu bwongo era bangi babatulugunya ne mu byensimbi era batulugunyizibwa mu ngeri ezitali zimu. Ensi eno abantu ba Katonda esiitaanye n'ekizibu kino okumala ebbanga eddene ddala. Bannaddiini bataddemu amaanyi gonna nga basiitaana okukakasa nti embeera eno bagirwanako. Ebitongole ebikuuma ddembe eby'enjawulo, bannamateeka, abasawo ne gavumenti okutwaliza awamu efubako mu ngeri esoboka naye ng'ebintu tebigenda bulungi. Ebyembi bantu ba Katonda n'akatono akabadde nga akatuukibwako ate kasisinkanye ekizibu kya COVID-19 naddala embeera y'omuggalo neerabika nti eyongedde kusajjula mbeera. Bannaffe abalakobaawo ekitongole kino kitakabanira eddembe kyekimu ku bitongole bitakabanira eddembe ly'obuntu nga birwanyisiriza ddala gender based violence. Wiiki ewedde baatusinkana ng'ennaku z'omwezi 13 balindooza Lwakubiri ne boogerako gye tuli ku mbeera nga bweyimiridde. Munzikirize mbabuulire nti ddala yali eyungula ezziga. Omuggalo guno gukoze kinene okusembeza abaami ne bakyala baabwe ate mu bwavu obutagambika kubanga tebakola. Kati bonna ne beekoowa. Abamu b'ekyayi, abalala baatulagayo abakola ogw'okufumbiza kakati abaana abato abatanneetuuka, ate abandi bambi basiiba mu mbirigo oluusi n'okusula nga beekuba bwekubi. Amazima ddala naffe abamu bye tusinkana mu mpapula z'amawulire, ku zi rediyo ne ku TV ebigwa mu kkowe eryo, munanjulira nti tebinyuma nnyo ne mu maaso ga Katonda. Kyenvudde njagala nkozese omukisa guno, nkozese akatambi kano okubajjukiza mmwe mwenna abampuliriza okwewala ebikolwa eby'ekikula ng'ekyo. Njagala nnyo okuvumirira n'okunyoomera ddala enneeyisa ng'ezo ezitaweesa buntu ne Katonda kitiibwa. Abantu ba Katonda, ebyo si bikolwa bya mulembe guno, ebikolwa bya dda nnyo era enneeyisa z'ekikula ng'ekyo nandisabye yaffe ddala ffe Abakristo ab'omulembe guno abalabye ku kitangaala eky'Obukristo obw'omulembe guno obw'ekyasa kya 21 ne tutakkiriza kugaba katebe, kuwa bikolwa ng'ebyo katebe mu bulamu bwaffe. Waliwo n'abalina endowooza mu abo abatera okutulugunya bannaabwe oba abatera okutulugunya abantu nga balowooza nti bo b'amaanyi, balina ssente era ba muwendo nnyo oboolyawo. Naye nno munnange, kuno okwemulisa ffe tulowooza nti si Kukristaayo n'akatono. Njagala weetegereze olubereberye essuula esooka olunywa 27 agamba bw'ati: Awo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Mu kifaananyi kye ekya Katonda mwe yabatondera. Awo Katonda n'atonda omuntu mu kifaananyi kye. Mu kifaananyi kya Katonda mwe yabatondera. Yabatonda omusajja n'omukazi.
Ebigambo ebyenva okusoma waggulu awo bya nsonga nnyo era birina kye bitutegeeza. Ebigambo bitulaga nti ababiri baatondebwa omulundi gumu era ffenna ng'abantu twenkanankana. Ffenna abantu twenkanankana. Tewali n'omu asinga munne n'akatono bwe kati. Omusajja n'omukazi baatondebwa mu kifaananyi kimu ate mu ngeri ddala eya kyamagero ng'ali omu, babiri mu omu. Awo ndowooza nti nno wategerekeka. Naye baba abaana, naye baba omuntu ng'aliko obulemu asigala muntu. Ffenna tusigala nga tuli bantu. Tekuliko n'omu ku ffe musanyufu nti bwakusinga gwa kabenje n'avaako okugulu katulekere awo muyita omuntu. Tekuliko n'omu, kubanga amazima gennyini bw'atyo Mukama bwe yakyagala, tusigala nga tuli bantu ate nga tuli mu kifaananyi kye. Tusinkana abo abatera okwagala okufumbiza abaana abato. Abamu banyigiriza abakyala lusi n'abaami nga beewulira mu ngeri ya ffujjo, mb'ono mwana wange, ono omukyala wange, ono omusajja wange, era tewalina kuba waŋŋambako. Ekyo nakyo ffe kitwewuunyisa, kubanga amazima gennyini ffenna tuli bantu ba Katonda. Tekuliiko omuntu alina wuwe ku ffe. Katonda ye yatutonda. Ffenna Katonda ye yatutonda. Tewaliwo omuntu yali yeetondedde muntu we. Tewaliwo omusajja alimira n'aga nti nze mukyala gwe nnina eka nakeera ku makya ne neetondera ne mwetondera. Oba omwami n'oga nti nze neetondera mukazi wange. Bino abaana era nabo obuvunaanyizibwa obutuweebwa tetubafuna mu ngeri ya kubatonda, tubafuna mu ngeri ya kwongera butonzi. Omuzungu akiyita procreation not creation. Abyawula ebigambo ebyo ebibiri. N'olwekyo bwe twagalanga okuwanuuza mbu baffe si baffe, ne bitwagala okuyita ebyaffe si byaffe, buno obuvunaanyizibwa obwatuweebwa obuweebwa Katonda ye kennyini, era obuvunaanyizibwa obwo mbasuubiza, njogera nga ntya Katonda, nti abuweera n'empeera. Bayibuli egambye nti awo n'abawo omukisa. Wegamba ebintu ebyo bye tubeera nabyo mu bulamu bwaffe bye tulabirira mukisa, era bwe tubirabira obulungi abituweera omukisa. Ekikola nga akozesa ebigambo bino, n'abawo omukisa nga nti muzaale, mwale, mujjuze ensi, mugifuge. Abantu ba Katonda, tulowooza nno n'olwekyo nti okuddira obuvunaanyizibwa obwakutumibwa ogenda okubutuusa, n'oddira ebibala ebivudde mu buvunaanyizibwa obwo n'oyagala obyezze obifuule bibyo, obigabeko ebiragiro by'owulira nga gy'oyagala okugaba. Tulowooza nti buba bunnanfuusi, era oba oyagala kufaanana nga bannaffe bye tusomako mu Marko essula 12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omunaana. Mukama waffe baayogerako omuntu yabalekera ennimiro, ekiseera bwe kyatuuka eky'amakungula n'ayagala afuneko amakungula ge, ne batandika okwekyanga nga bw'abasindikira gwe batta okutuusa lwe baateesa n'okutta omwana we yennyini, era ne bamutulugunya ne bamutta. Bayibuli eyogera ku kibonerezo
Yesu si ye kennyini kye yasala wabula abantu be yali anyumiza bennyini kye beesalira nti bw'alidde oyo mupangisa bw'alibasanga alibayisa bubi nnyo, alibafuumuulamu, alibasaanyaawo, n'ennimiro aligiwa abapangisa abangi. Ku nsi kuno tuli baweereza buweereza ffe abalina okulabirira ebyo byonna ebibeera wansi w'emikono gyaffe, wansi w'obulabirizi bwaffe, n'abantu era nabo ababeera wansi w'obulabirizi bwaffe, wansi w'obuweereza bwaffe. Fine. Tukikkiriza nti omuggalo guleese obuzibu ddala bungi. Naye ate tusaana tusiime, nsaba nnyo tusiime nti omuggalo guno gusinkanyizza, gwongedde okugatta families, kubanga abantu, Bayibuli etugamba nti abantu ababiri oba basatu bwe banaakuŋŋaananga mu linnya lye, olwo banaabeeranga naye kennyini ajja kubanga we bali. Kitegeeza mu lunyiriri olwo nti okukuŋŋaana okwo kuleeta Katonda mu abo ababeera bakuŋŋaanye. Okukuŋŋaana kuzimba ne kukakasa nti Katonda ali mu kifo ekyo. Ekyo nno kitegeeza nti Eklisiya esembayo obutono y'abantu babiri, omukyala n'omwami. Naye ne Eklisiya esobola okutandikirwa kukola ennene y'abantu abasatu, ogissaamu abaana oba omwana, ng'eyolodde Eklisiya emaze okujjula. Eklisiya enzijufu ejjula abantu basatu bokka, esembayo obutono ebeeramu abantu babiri bokka. Nabwe kityo nno tulowooza nti nakadde kano musobola okukakozesa mu nnyumba zammwe okwongera okuyita Katonda n'abeera mu masekkati gammwe nga mukwatagana, nga temwesikaasikanya wadde n'akatono, kubanga buli omwesikaasikanya kubeera kugobaganya Katonda bwe mutabeera mu harmony mu nnyumba yammwe ne Katonda, mubanga abamugoba ave mu masekkati gammwe. Nga tulina n'ebyo byonna, abantu abakkiriza, njagala nyongere okubuulirira okwagala okutakoma. Njagala njogereko okwasanguza emirembe, okwasanguza obwenkanya, okwasanguza okwenenya, okugumiikiriza ate n'okutegeeragana. Bantu ba Katonda, ebyo bizibu nnyo okubifuna, okuggyako nga tukkiriza era ne tuyiga okusiima enjawulo ezatutonderwamu. Abo tetufaanagana ate mu bugenderevu. Aliko omukeeka akwata ensansa ze bayita eza kyaki, n'aleetayo abo n'eza pinki, n'aleetayo ne bukkala obulala abo mumanyi obulungi, n'abutobeka n'olyoka osiima omukeeka ogwo. Naye ne bw'aleeta kala ennungi etya n'agiruka nga temuliimu kala ndala yonna, ojja kulaba ng'omukeeka gulinga galina nnyo makulu. Tulegere awo okusiimanga obufuulanye bwokka ku bantu. Bangi ku ffe be tubeera nabo tubaagalako bye tutalina byokka, wabula ebigendera ku ebyo bye balina oba ebibawa ebyo bye balina tetubikkiriza kubyagala oba wadde birowoozaako. Sanga omuntu
agenda n'anoonya omukyala ng'amunoonyaako ebyo by'atalina byokka. Omulala anoonya omwami era naye ng'amunoonyaako ebyo by'atalina byokka. Osanga n'omulala bala bafumbo banoonya mwana naye ng'era nabo banoonya mwana olwokuba gwe batalina byekka. Ekituufu kyandibadde nti bw'omala okubifuna bino byonna by'obadde onoonya, manya nti omwana gw'onoonyezza mu kubeera omwana automatically waliwo by'atalina, gamba nga mumpi, gamba nga munafu, gamba nga waliwo by'atasobola kukola, gamba nga alina okusoma, gamba nga alina okulya, alina okwambala, alina okulabirirwa obulungi kubanga mwana. Ebyo bijja by virtue nti mwana. Omukyala mu kubeera omukyala abeere n'ebyo by'otolina gwe by'owulira by'omwagalako. Mu butonde bwe waliwo ebijjirako, talina maanyi gago. Ekyo kyokka olina okisiima. Tokiraba mu ngeri eri negative, kirabe mu ngeri ya kusiima kubanga ebyo by'atalina gwe mu butonde bwe bye watondebwa okuba nti nno oyimiriramu. Omuzungu akiyita standing in the gap or closing the gap, osobole okumutuukiriza. N'omukyala ayimirira mu gwe asobola okutuukiriza ng'era omwana bw'ajja ayongere okutuukiriza mu bufumbo bwaffe, ayongere okututuukiriza mu bufumbo bwaffe. Kale nno tulina okusiima ngeri ebyeyolekera mu bwawufu bw'ebikula byaffe oba ebyabo be tubeera tukwatagana nabo, kubanga obwawufu obwo bwe butuwa omugaso ogwatutonderwa ddala mu bulamu bwaffe, okutuukirizanga ebyo ebiba bibula ku byonna ne bonna be tuvunaanyizibwako era ne bye tuvunaanyizibwako. Awo nno kyenva nkoola mwenna abakristaayo okwerindira ddala embeera ezitali nnuŋŋamu n'enneeyisa ezigwa mu kkoweero. Nsaba nnyo tuleme kukkiriza wadde ku miriraano gyaffe ebikolwa bitali bina bya Katonda ebifaanaganako bwe bityo. Tusaana twogerengako n'abo bonna be tuba tusuubira okugwa mu kukemebwa okw'ekikula ng'ekyo, ate tuloope bonna abalemwa okwebeera embeera eyo eri abakulembeze baffe kama nga bafaaza, musomesa, chairman, beerosi era ne poliisi. Bwe kibanga olaba tewali gwosobola kuddukirako mangu, yanguwako tuwe ku poliisi, embeera eyo ogiroopeyo. Bantu bakutunda Bayibuli etugamba nti mwagalanenga, nange ekiragiro ekyo njagala kukikkaatiriza wano ekyatibwebwa Mukama waffe Yesu. Era Bayibuli egamba nti era okwo kwe banaabalabiranga nti muli bange. Yokaana essuula 13 olunyiriri olwa 34 okutuuka olwa 35. Kakati obanga ekyo kyekiragiro, gw'onoogisobola otya okwagala abantu b'ebusukka kkubo ng'ab'omu nju obalese bakaaba maziga, obalese basigaza binuubule? Ate nga ne Yokaana 15 olunyiriri 12-14 eraga nti tetusobola kuba mikwano oba baana ba Katonda oba tukifunze, tusobola kuba abakristaayo oba abakristo okuggyako nga tugondedde ekiragiro ekyo eky'okwagalana. Kusaba kwange nno n'olwekyo nti mweyaka mu maka gammwe abudde kuva mu nnyike ya COVID-19, bonna abali ku ndiri abasuuse mangu ddala, ate
akubagize n'abo bonna bambi abafiiriddwako, ab'eŋŋanda n'emikwano gyabwe. Naye ffe ffenna abakyassa Mukama bakyawadde omukisa omulala kwongera okwefumiitiriza n'okwetereeza. Bajjukiza nti tulina ebbanja ddene gy'ali, era nga kati mu kaseera kano ebbanja eryo kwe kulwanira ennyo ekirabo eky'obulamu bwaffe awatali kussa mukono. Jjajja baagera nti asiika obulamu tassa mukono, kubanga obulamu buno ekyo kirabo Katonda kye yatuwa nga tulina kukikuuma butiribiri, kubanga wakyagala ejja kikimu. Wabula ng'omuntu bw'akwazika olugoye lwe nimuba nga olina odukuuma luleme kugwamu masanda, naffe tulina okukuuma obulamu bwaffe, kubanga bw'alijja okubukima ajja kuyisibwa bubi ng'ereya n'akima olugoye lwe bw'anaalukima n'alusanga nga lulimu amasanda. Tolagajjalira kintu ky'oyazikiddwa olw'okuba nga si kikyo. Olina okifaako instead okusinga oboolyawo n'ebirala by'olowooza nti bibyo. Twegayirire nnyo Katonda naye okusinga ate era netwerabira kussa biragiro bya bulamu bye batugamba mu nkola, si kulwa nga tuvunaanibwa okulagajjalirwa obulamu bwaffe ate obwatwazikibwa obwazikibwa. Nsaba nnyo tukyuke twagalane nnyo era twewe nnyo ekitiibwa mu nnyumba zaffe n'abaana baffe n'emikwano gyaffe, nga tugulumiza Katonda waffe ayinza byonna. Patri, Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Mukama abeere nammwe.